tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebaza okutukuuma n'okututeekako ekisa kye ate n'okutusaasira. Tumwebaza olw'okusoomooza kwatuwa n'ebizibu byatusisinkanyisa, kubanga bwe twamusaba okukula ate okukula kwekweka mu bizibu. Kyetuva tumuwanjagira buli lunaku okutuwanga amaanyi n'okutunywereza mu bizibu, kyokka n'okutuwanga amagezi agajjukira bulijjo nti buli ekitandika kikoma. Kyetuva tusaba nga tumuwanjagira atuwa amaanyi okukyusa bye tusobola okukyusa tubikyuse, bye tutasobola kukyusa tukkirize abisigaze, kyokka bulijjo atuwa amagezi okwawulanga ebyo ebibiri. Tubaaniriza mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Manya ky'oli eky'oli olyoke otegeere omulimu gwo ku nsi. Olwaleero tuzingidde ddala enzingu 26 nedda 29 mu zzooba erya ssebo akaaba ssebo aseka, mu ddaaza 2:24 29 ogw'omukaaga 2:24. Oluno nga lukedde era nga luzibye, teruliddamu kubaawo mu bulamu bw'abantu, era tewaliddamu kubaawo nnaku za mwezi 26 29. Simanyi lwaki 26 ennemeddeko wamma tewaliddawo kubaawo nnaku za mwezi 29 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka guno 2024. Kale by'oteekwa okukola mu lwaleero, ssebo Isima Ssemugga, by'oteekwa okukola mu lwaleero tobyongezaayo. By'oteekwa okukola mu lwaleero bikole leero n'okusingira ddala bitandikeko oluvannyuma lwa puroguramu eno, kubanga ebiddako tobimanyi n'ebijja tobikakasa. Twagala tuyise wano eddoboozi tubategeeze nti teri muntu asobola kufuga biro. Ffe abantu b'ensi tubuzaabuzibwa ne tulowoozesebwa obusobozi bwaffe bwe tuba tulina obw'omubiri. Gamba nga ono John Nsimbi alina ensimbi ze zisobola okubeerayo ku akawunta nga zisirise. Ayinza okuba alina emikwano mingi. John ono ayinza okuba bamumanyi, najja afuna endowooza nti asobola okufuga ebiro n'abikozesa nga bw'ayagala. Tuyige nga tuyigira mu bibaddewo, mu byaliwo, tusobole okutegeera ebijja. Tutegeere era tukkirize nti ebijja engeri yokka gye tusobola okubifugamu kwe kuteekateeka abato. Abato basobole okubyaŋŋanga nga balina ensa ze zimu oba ze tusuubira abantu abaŋŋanga okusoomooza ze bateekwa okuba nazo. Tukyejjukize nga bulijjo nti tewalibaawo kusoomooza kupya. Twagala okusinziira wano ku 88:8 okubategeeza nti ebizibu bye bimu abaasooka bye baasisinkana, abaddako bye baalaba, naffe bye tuyitamu, n'abalijja bye bayitamu. Ebizibu by'ensi bye bimu, ekikyukamu biro. Kitange kye yasisinkana mu biro bye
kyali kyekimu jjajjange kye yasisinkana mu biro bye. Ekyakyukamu biseera nti gwe ebizibu bikusisinkanye mu kiseera ekya tekinologiya. Kale ekitegeeza amagezi agamalawo ebizibu weegali, gaaliwo weegali era galibaawo. Abo abalyewaayo okunoonya, okumanya okw'amakulu, okutegeera okw'ensonga n'amagezi nga magezi, era bajja kusisinkana amagezi ago basobole okwaŋŋanga ebizibu byabwe. Abeeru kye basinzeeko ku baddugavu kimu, ebizibu bye baasisinkana oba bye basisinkana babiteeka mu bitabo ne babiwandiikako, ne balaga bwe batambudde ne we bakomye. Kale abaddawo basoma busomi gye byava we biri, bo ne bongerako okusinziira mu biro byabwe. Abaana bayigirizibwe ekyo basobole okutegeera nti okudduka emisinde emingi mu nsi si kwe kuyitawo. Ekyokulabirako, gwe omuntu akeera ku makya ng'anoonya ssente, ayagala bugagga mu nsi n'atunda ebijja. Gwe naawe tuula wansi okyefumiitirize, anoonya ssente na mirembe mu nsi, ye bizinesi z'anoonyezza mu nsi n'anoonyayo yakutunda bijja. Bali waffe awo buddo, waliwo bajjajjange bannamujulira bali myaka 2 baterekebwawo buddo. Omwana n'akeera n'alowooza nti ajja kutundawo, ye mu nsi abe n'emirembe n'abaana be ne bazzukulu be. Kale ne bw'oba ebintu olwawo okubiraba, ebimu biba tebikwetaagisa kugenda mu kibiina kusomesebwa nti ezo ssente embi ozireeta otya mu ssente ze ennungi. Naye kivudde ku kufa kw'ensa n'abantu okutegeera amateeka agafuga ensi. Ffe ne bwe tunaabeerawo ne tuba n'amaanyi agafaana gatya, tetusobola kukyusa buyinza bwansi. Ne bwe tunaabwogerako tutya, ne bwe tunaalaba tutya, tetusobola kukyusa. Kale bazzukulu ba Ssemuulu e Buddo abali mu nteekateeka y'okutunda ekijja, n'oyo agula ayagala ssente n'okutebenkera mu nsi, ogula otya ekijja ekiriko abantu ba myaka 2 100? Naawe n'ogamba nti abaana bange n'abaliddawo baliba bulungi, obutamanya bweyongedde mu nsi. Kale mwenna abali mu nteekateeka eyo tubakubiriza ebigere mu bitte. Awo waliwo abaye bakedde emyaka 2 mugenda kubajjayo. Tube n'amagezi ng'oli bwe yagamba nti laba mbasindika mu nsi ng'endiga mu misege. Simanyi bwe weefumiitiza lwaki yakozesa ekigambo ekyo ng'endiga mu misege. Omusege tegwagala kuwulira bigambo bya ndiga. Tegwagalira ddala. Anti endiga gugirabanga ennafu, ate gwo musege buki? Busege. Kyokka n'abakuutira nti mube bagezi ng'emisota. Mwegendereze nnyo ebintu byonna ebiwandiikiddwako mu byawandiikibwa. Mulimu endiga, mulimu omusege, mulimu kamunye, mulimu omusota. Ebyo byonna nno biringa ebitonde ebirala, naye bubonero obunnyonnyola ebika by'abantu mu nsi. Kyokka ne bw'olabanga ekibi kiriko obulungi. Wakati abantu balowooza omusota mubi nnyo. Abazungu bagugjamu obusagwa ne babukenenula ne bakolamu eddagala. N'essaawa enfu nga yafiira ku ssaawa 2 n'eddakiika 5, bwe ziwera 2:5 ku makya ebannamu, bwe ziwera 2:5 akawungeezi ebannamu.
mu nsi tewaliiwo kibi kyankomeredde ate tewaliiwo kirungi kyankomeredde. N'ekibi kirimu obulungi anti ekibi kyekyazaala obulungi. Omuntu tasobola kumanya bulungi okuggyako ng'ategedde ekibi, anti obubi bwe buzaala obulungi. Ebyo tuzze tubyogerako. Obubi bukuŋŋaanyizibwa ne buyiibwa mu nsuku, ensuku ne zikenenula ne zijjamu ettooke. Omuntu aba alya ettooke ng'amiringuse ettooke n'akuba n'ennoga tayinza kutegeera nti mwalimu obulungi obwakenenula okuva mu bubi. Enteekateeka y'olwaleero n'essomo ly'olwaleero lyakwegenderezaamu era tugenda kukola bwe tuti ebigambo bino mubiwulirize, mubyefumiitirizeeko. Abalina obudde, abatakyadduka na nsi, abakkiriza ensi edduka ebyayo, nammwe mutambule ebyammwe mu mpola naye nga mwegendereza. Mu nsi ebibala byaffe biri mu balala, ebibala mu balala, ebibala byaffe biri mu balala. John, ebibala byaffe biri mu balala, ebibala mu balala, ebibala mu balala. Bwe bibala mu balala bituddira, teri kibala kyogenda kubaza nga tokisize mu balala. Kiddemu, teri kibala kyogenda kusiga kibale nga tokisize mu balala. Ekitegeeza ebibala byaffe tubisiga mu balala ne biryoka bituddira. Ffe tuli ki? Ffe tuli bikoola. Bikoola bikolwa, bikoola bikolwa, bikoola bikolwa. Ebikolwa byo mu nsi bye bisiga ebibala ne bibala mu balala ne biryoka bikuddizibwa. Ekitegeeza omuntu afuna okusinziira ku byasize mu nsi. Nsimbi eno ensi tebagibba. Twebuzaabuzaamu na bwebuzaabuza ne tubuguyazibwa ensi, naye ensi ekitali kikyo tekirituula mu bibyo. Kikuddiremu, ekitali kikyo tekirituula mu bibyo. Olwananga nnyo okujja ebitali bibyo mu bibyo, ebibyo bisobole okubala. Olw'ensonga empeke emu ey'ekijanjaalo bw'ogisimba tojjaako mpeke emu, ojjako empeke ezisoba mu 10. Amaanyi tegali mu bingi, amaanyi gali mu buntu obutono ddala, anti obutono bwe bufuga ebinene. Ayagala ebinene tanoonya binene, ategeera butono. Kubanga mu kiseera kino waliwo omwana anoonya emitwalo 10 asobole okuteekateeka obulamu bwe abutandike, ayagala emitwalo 10 gibuze. Naye n'ekyokukola akimanyi. Bw'omubuuza oyagala kukola ki? Njagala nguleko kilo z'ebinyeebwa 4, nguleko loolo y'akaveera, mbisiike nga bwenjokera ku ssigiri. Naye emitwalo 10 gibuze. Waliwo omulala alina miliyoni 5 ku akawunta, tamanyi kyakukola. Era abuuza oba nkole ki? Buli lwatunula ng'ayagala okubaako kyakola tezimala. Kyova olaba nti ekizibu si nsimbi, ekizibu kumanya na kutegeera. Naye ate kizibu okufuna ensimbi ennyo ne zijja ng'obadde totambudde mitendera mituufu n'oba n'okutegeera kwazo.
abo balina okutegeera kwazo bawe ekitiibwa Gasita Lulentakke batandikira kwemu ne bajja nga babala okutuusa watuuse ayise kwemu n'atuuka ku 5 ku 10 ku 100 bw'atuuka ku 5 amanye amaanyi g'emu kitegeeza asobola okugakozesa. Omulembe guno ogwammwe bansimbi gunoonya binene naye nga tegumanyi nti ebinene bifugibwa obutono. Kati tegutegeera butono, gunoonya binene. Ebinene bwe bijja ne babyetikka, bwe bitabakuba kigwo babikuba ekigwo. Buli lw'osobya nga tofunye kumanya na kutegeera ku ekyo ky'okola, n'osobya oba osoobya obulamu bwo. Buli lw'osobya ky'obadde oteekwa okukola obulungi oba osoobya obulamu bwo, kitegeeza osoobya enteekateeka ya Katonda mu ggwe. Buli lw'osobya osoobya obulamu bwo. Buli lw'oweta ekkoona n'oyitawo mangu, amangu ago oba oyanguya okukomekkereraku mu ekyo. Omwana tasobola kuva mu kibiina kisooka n'atuula kya 7, ne bw'abeera kagezi munnyo genius n'atuula ekyomusanvu n'akiyita mu butonzi bwe obw'omubiri gwe, akosebwa mu biseera ebiddako kubanga alina emitendera gye yabuuka. Buli lw'omenya owulira okumenya oba okozesezza maanyi. Okumenya maanyi, okumenya menya maanyi. Buli lw'omenya okozesa ki? Maanyi. Ekitegeeza nti buli lw'omenya etteeka ly'obadde oteekwa okutegeerwa oligoberere, likumenya. Amaanyi g'eryo etteeka ly'omenye ng'okozesa amaanyi, amaanyi ge gamu gakumenya. Naye kati olw'okuba ggwe oli muntu, bw'omenya okoowa binywa, etteeka bwe liba likumenya limenya mwoyo. Kwe kutambulako ekiseera ne kiba kirungi, ate ekiseera ekyo ekinene ennyo ekisembayo ne kiba kibi. Lwaki? Buli lwe twegayirira omutonzi tumusabenga nnyo atuwa ebiseera eby'oluvannyuma ebirungi. Anaaba n'ebiseera eby'oluvannyuma ebirungi akaluubirizibwa nnyo mu biseera eby'entandikwa, kubanga amasomo agasinga omutonzi agatuwa mu ntandikwa. Mu bizibu bye tuyitamu, mu kusoomooza kwe tusisinkana, okutawaana kwe tutawaana, mwakweka amasomo, twagala okukibajjukiza nti buli lw'osaba omutonzi okukula kulana oba ogassa okukula kwa mirundi ebiri, okula ate n'okulira mu kukula okwo, kyemuyita okukulaakulana. Buli lw'osaba okukula kw'emirundi ebiri, weeteekereteekere ebizibu bya mirundi ebiri. Kitegeeza biba bizitowa nnyo okusingako kwoyo wa bulijjo bye yali sisinkanye. Lwaki? Kuli okukulaakulana kw'oyagala ku mutendera kw'oyagala okubeera, waliwo amagezi agakutuusaawo, ate amagezi tegagabwa, galikwekeddwa mu bizibu. Buli kintu kyonna ekiringa ekibi mu nsi z'engoye ezisabisa ekirungi. Buli kintu kyonna ekisinga okuba ekibi mu nsi bye byambalo ebikwese ebirungi. Abo abeeteefuteefu okubikkula ebyambalo by'obubi basobola okuggyayo obulungi, obulamu bwe buli mu kufa. Ate walitegedde obulamu nga tomanyi kufa? Kale bw'oteeteekateeka bulungi, bw'oto
yiga bintu bino bimu mu nsi n'odduka ng'odduka misinde gya nsimbi na bintu osobya. Tukomekkereza bwe tuti tuli bantu, tulina obuntu. Obuntu butuyamba okusemberera abantu, abantu batuyamba okukola ebintu. Tuli bantu, tulina obuntu. Obuntu butusembereza abantu, abantu batuyamba okukola ebintu. Buli muntu atambula mu nsi akoze ebirungi, akoze eby'amaanyi n'akuŋŋaanya obugagga bwe mu nsi. Essaala ye eri nti obugagga obwo butambulire mu lulyo lwe ne mu musaayi gwe emyaka gyonna. Obuntu obuzimbye ebintu ebyo bubadde buntu bulamu, bubadde buntu obulamu busobole okulamukira mu bazzukulu bo. Bwe buba buntu bubi, mazima ddala essanyu lyo linaakoma naawe. Ekitegeeza nti abaliddawo n'abali kuvaamu balibonerezebwa olw'obuntu bwo obubi mu bikolwa byo ebyakuŋŋaanya obugagga obwo. Gano masomo ga nsi. Kiri eri oyo awulidde okukkiriza oba okuwakana. Wabula kye tutasobola kwewala byebyo ebiva mu kuwakana. Naye muntu abeera n'eddembe okugaana. Naye biva mu kugaana buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Kye tugamba kiriwa? Gwe todduka misinde kuyitawo. Buli lw'oba okola tunuulira omulembe oguddako gwe ng'ovuddewo. Ekitegeeza nti tunuulira omwana wo, tunuulira muzzukulu wo ne muzzukulu w'omwana wo. Eyo y'ensi egenda mu maaso. Buli kyokedde okukola leero weebuuze, nkikoze mu bulungi? Obuntu obwo obulungi obusaanidde obunaasobozesa omukisa guno okubbulukuka era ne bazzukulu bange ne bagusanga, n'abaana b'abaana b'abaana ne bagusanga. Bw'obanga oyagala birungi, gwe kweyagala mu bulamu bwo ne mu biro byo by'otomanyi buwanvu na bumpi, oli wa ddembe okukola byonna by'oyagala. Naye bw'oba oyagala omukisa ogulondoola, omusaayi gwo kola ekyo ky'oteekwa okukola. Weenyumirizibwemu nti nayina jjajjange Sserunkuuma Esseguku. Kyekyo kyekikulu kye tujjukirwako mu nsi. Olwaleero nnaku z'omwezi 29 tuli Luweero ku Bukenya Foundation. Tujja kutandika essaawa 3 Katonda nga mubeezi. Bukenya Foundation leero tebikyali byaluli, leero. Ate ennaku z'omwezi 13 ogw'omusanvu tuli Bulo Butambala. Mwami Nyanzi, mukulu wange omwami wa Kabaka Bbosa, Chairman Kasozi, omulimu ogwo bagukoze bulungi ogw'okuteekateeka. Tujja kubeera ku Plan B Bulo, Plan B Bulo Butambala. Abaliraanye awo tubakoowoola. Naye leero tuli ku Bukenya Foundation. Omwaka guno Katonda nga tusobozeseza tujja kutuuka mu bitundu ebisinga obungi. Musobola okunsindikira obubaka ku 757 23 79 43 0757 23 79 43. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku bulamu bwammwe ne ku mirimu gyammwe. Mbaagaliza obulamu, mbaagaliza obulamu n'omukisa ogutaliiko buyinike. Tusisinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga mubeezi. Batugamba nti nkuwadde obuyinza ku lulimi lwo olangirire obulamu oba obubi. Ku lw'ensonga eyo njatula n'olulimi lwange n'akamwa kange. Ssaabasajja Kabaka awangaale.